وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول جل وعلا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه للوارث. وقال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر. وبعد matenda amajivu ga Allah subhanahu wa ta'ala tumusabasa okusaasira ebyengera n'emirembe ku ekitiibwa ennyo nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama ne ku bantu b'ennyumba ye ne ku basahaba be ne ku abo bonna abanatambulira mu buluŋŋamu bw'ebyo byeyasomesa okutuusa olunaku lwe tulisinkana ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuukira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, ng'era ekyo ekyokutya Allah hiya wasiyatullahi lil awwalina wal akhirina, kyekiramu Allah subhanahu wa ta'ala kyeyalamira abo abasookawo naffe olwaleero abaliwo. Allah jalla waala yagamba: walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum, twalamira twakuutira abo abaweebwa ekitabo olubeeberye lwammwe eryategeeza abaali ku ddiini entuufu, wa iyyakum nammwe an ittaqullah, okubeera nga mutya Allah subhanahu wa ta'ala. Oluvannyuma lwekyo omulundi oguyise twatunuulira ku musomo ogukwatagana ne nidhamu l-irth fi l-islam. Nidhamu l-irth fi l-islam kitegeeza sisitimu y'ebyobusika nga bwetambula mu busiraamu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atongose enniya zaffe, tubeere nga tukola ku lulwe, abeere nga atuwa n'okuteeka sisitimu eyo mu bantu baffe n'okubeera nga naffe ffennyini tugikolerako. Omulundi oguyise twatunuulira ebikwatagana n'okusika mu busiraamu kye twatandika nakyo. Bingi bye twayogerako ku mulundi oguyise, wabula twatunuulira obukulu bw'okusika mu busiraamu. Ne twogera ensonga 3 eziraga obukulu bw'okusika mu busiraamu. Ne tutunuulira ebivaako by'oyinza okuyita asbab al-mirath, ebivaako omuntu okusikira munne. 3 nabyo twabiraba. Biki ebivaako olwaleero okuba nti osikira munno? Abaffe buli muntu musika wa munne. Abasiraamu tuli ba Luganda, naye buli musiraamu musika wa musiraamu muganda we. Oba waliwo ensonga ezikuleetera okusikira munno, twazitunuulira ewiiki eyaggwa. Era ne tutunuulira bye twayita mawani'ul irth, ebiyinza okukuziyiza n'ova mu busika. Wadde ziri ensonga zimaze okukakata nga zikuleetera okusikira munno, naye ate waliwo ebiyinza okukuziyiza n'ova mu busika olw'emu ku nsonga ezo 3 ze twayogera. Era olwaleero eggulu ababadde ku mawulire ku TV mwalabye abantu bakayana. Naye kibakayanya kiki? Babadde bataddeko n'enkofiira zino ezaffe ez'abasiraamu, naye bagamba muganda waabwe omu taata we yafiira yali oba amuzaalukuse oba yali amugobye oba omwana agamba twagenda mu kooti muzeeyi we yafiira ensonga twali tuzimaze. So kuba nti tebateeka sisitimu eno ey'ebyobusika mu nkola, kibaleetera enkayana ez'amaanyi. So nga ate kyantu kyalibadde kitono nnyo, basiiti kitono nnyo, just kunyonyola nti Allah yagamba kino n'okkiriza n'oteeka mu nkola, ne muteeyasa ne mutalwana. Entalo ezo tezaalibaddewo, kubanga sisitimu yaffe ey'ebyobusika kugamba bwe bakubuulira oteeka buteesi mu nkola, kintu kyangu nnyo, tekyetaagisa kkala. Era nzijukira muganda waffe oyo Abdurrahmani lumu yankubirako essimu, muganda waffe oyo nga mbuuza ku bikwatagana n'okusika, aga nti bweba mukyala we yafa obunkubukuba oluganda lwe yali afudde, nga nti waliwo obusente obwasigalawo buli bwe buti, naye mutabani wange afunako ki nange nfunako ki. Tekyetaagisa kumala lunaku oba wiiki, wabula ku ssaawa eyo namubuulira nti yali sente mmeka omugenzi yaliko omukyala, nazimbuulira nemugamba nti omwana afunako kino, naawe taata ofunako kino. Lwaki? Kubanga ebyomubusiraamu tuteeka buteesi mu nkola. Byangu nnyo, tebeetagisa kugenda wa lawyer, tebeetagisa genda wa mulamuzi, tebeetagisa genda wa administrator general. La, just kuteeka buteesi mu nkola, system nga Allah bwe yagiteeka mu nkola. Aya gyensoose okusoma, Allah subhanahu wa ta'ala agamba lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani,
abalenzi abaana ab'obulenzi abasajja boyinza okuyita abasajja Allah yabayita abasajja naye abaana bobolese balina omugabo Allah gwe yabawa kwebyo abazadde bye babalese. Walinnisaai nasibun mimma taraka alwalidaani wal aqrabun, n'abaana ab'obuwala nabo balina omugabo kwebyo abakadde baabwe bye babalese. Mimma qalla minhu aw kasra, kabibeere nga bibadde bingi bitya, kabibeere nga bibadde bitono bitya. Abamanyi b'olulimi olwarabu batunuulira aya eyo ne bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti lirijali nasibu mimma taraka alwalidaani wal aqrabun, abalenzi balina omugabo ku bakadde baabwe babalese n'abawummuza n'abazza wabbali. Bwe yamala ate n'atandika abawala bokka nga beetongodde naga nti n'abawala nabo balina omugabo kwabo bakadde baabwe babalese. Abamanyi olulimi olwarabu baga nti Allah lam ya'tufu mubasharatan, Allah kugamba teyaleeta bawala n'abagatta mangu nnyo ku balenzi. Mu njogera ennyangu kyali badde Allah yali asobola okugamba nti lirijali nasibun mimma taraka alwalidaani walinnisaai nasibu mimma taraka alwalidaani, oba yali badde agamba Allah nti lirijali walinnisaai nasibun mimma taraka alwalidaani. Ekiraba Allah yali badde agamba nti lirijali wannisaai nasibu mimma taraka alwalidaani wal aqrabun. Allah yali badde asobola okugamba nti abalenzi n'abawala balina omugabo ku bakadde baabwe babalese. Naye Allah si bwe yakola lam ya'tufu mubashara, teyaddira abawala n'abagatta ku balenzi mubasharata. Abo be bagamba nti ekyo kyali kitegeeza Allah okuddira abalenzi n'aboogera n'asooka abawummuza wali, n'atandika n'abawala nabo n'aboogera n'abawummuza wali bali, kitegeeza nti abawala balina obusika obwabwe bwe bateeka okufuna nga bwetongodde mu nizaamu yaffe ey'obusiraamu. Sigamba nti olina kumala kubeerawo n'abalenzi n'abawala balyoke bafune, la, abawala balina omugabo ogwabwe nga bo bateeka ogufuna, oba olina abaana abalenzi oba tolina abaana abalenzi. Allah kyeyava ayawula abalenzi n'aboogera bokka n'abawala n'aboogera bokka, n'atakola atufu nga ya mubashara. Bye abamanyi olulimi olwarabu be babitegeera. Olwaleero kyetugenda okutunulira kisookerako era tugenda kufuna ensonga 3 baziyita huquuqu almutaalliqatu bitarika. Huquuqu abasinga mu Luganda tubivuunula nti ebivunaanwa ebisooka okutunuulirwa ku maali eno omufu gy'aba alese nga tetunnabagigaba, kubanga olwaliro njogera ku busika mu busiraamu, abafa omuntu alese maali afudde. Naye waliwo alhuquuqu almutaalliqatu bitarika nafsa, nga bino byo byetusooka okukola, oba oyinza obifunza noga nti byetusooka okukola nga tugenda okugabanya emaali y'omuntu afudde. Bwoba oyagala Oluganda okulufunza, byetusooka okukola nga tetunnagaba maali ya muntu. Ekisooka mu'natu tajhiz almayit, mu'natu tajhiz almayit nafsahu oba nafsuhu, mu'natu tajhiz almayit nafsahu. Ebigendo bwe tuba tetunnagaba muntu ng'ofudde olwaleero, oba nze nga nfudde nga tetunnabagaba maali ya muntu, tusooka okugjamu ebigenda okukola mu kumuziika ye kennyini ono afudde. Kyetusookerako, olwaleero nfudde, nina emmotoka, nina amaduuka, nina amataka, naye nga tebannaba kunziika. Mu kye balina okusookerako ddala okukola mu maali yange kwe kugjamu ebigenda okukola ku nze afudde. Era kyabulabe nnyo, si kyabuvunaanyizibwa nti bwekyogera neŋŋamba omusiraamu okufa abadde asobola okweyambaza nga mulamu, abadde asobola okweriisa, abadde asobola okwesasulira ennyumba, naye olufa n'owulira nga imaamu akutta omuzindaalo agamba bannange muleete sende tusonde esanda zaki z'omufu, tusende omuntu afudde. Omuntu bw'aba afudde ebinaamukolako mu kumuziika, abashariya batugamba biteekwa kuva mu maali ye kennyini kennyini gye weekoledde, so si kusondera busondezi sanda. Naye kubamu ekifaananyi, obadde weeyambaza, obadde weeriisa, olugoye lwogenderamu okusinkana Allah lwaki baluggulira bukulisi. Era bw'otunulira abasahaba nga Ali ibn Abi Talib ne Uthmani ne Abubakari balina esanda zaabwe,
era lumu batwalira omukubo olugoye nga anatera okufa mulwadde buli namugudde olugoye nga lupya namugamba nti toleeta lugoye lupya nze ezange weeziri nazitereka dda zino empya zammwe abakyali abalamu. So ebinakola kuziika omufu byebyo tusooka kubijja mu maali ye nga tetunabagigaba nga ujiratun empeera ey'abaani ey'abanaaza. Lwali tuyinza okuba omufu gwe tugenda okunaaza nga baagala sente abanamunaaza, kisoboka. Olwaliro bwogenda emulago waliwo okunaaza abafu, naye ebiseera ebisinga obaako akantu kokolaki kowaayo. Kati ako akaweebwayo okujjako ngaomwana we yakoze nakasasula, naye ekitali ekyo esente ezo eziweebwayo tukolaki tuzijja mu maali ya mufu. bwotunuulira ensi ezimu ezakulakulana zirina ebitongole ebinaaza abantu. Lwaliro bwogenda mamulaka kati biseera bino ebyahijja abantu bafudde, Allah tabaraka wataala abasaasire baganda baffe abo abafudde oyinza okusiŋŋaana nga bampeereza abantu abafudde ngaenamba bwe bampeereza nakomye okukoma nga abantu bali 85 babadde bakafa, naye abantu ababadde bakafa 85 oyinza okusiŋŋaana nga kampuni ezabadde zikola ku buli mayite yafudde nga kampuni ndala. Era osiŋŋaana wali mu biseera bya hijja nga kampuni ezireese ezinaaza nga ziriwo nga 8 nga kampuni zipakinza abo motoka ziwerawo nga 10, buli kampuni ey'emotoka yaayo, buli kampuni era obeera nga babiwandiiseeko. Kati abantu abo ababa bagenda okunaaza omuntu afudde, singa bakiba kyetaagisa sente tulina kutoola muki mu maali yaki mu maali ya mufu yennyini, kubanga ebyo bikola ku ye. Nabwe kityo abantu abanaasima entaana, singa tugenda awantu we tugenda okuziika muganda waffe afudde ne batugamba nti wano okusimawo entaana kitwetaagisa ki sente, esente ezo tuzitoola muki mu maali yaki ey'omuntu afudde. Eno mu byalo abahagitwaha abasima entaana basimira buugi, azitobawo ekikopo kyo egundi oteekawo sepiti y'obuugi enene nga bo basima ki ntaana voluntary work wano mu Uganda. Eri mu byalo abatali basiraamu bo basima na waragi oluteekawo tonto omwenge nga basima nga balyoka bavuma nga bajerega nga bakola buli kintu kyonna nga basima eno bajerega. Effujjo bo balikola abatali basiraamu, omuntu afudde basima bajerega bwe bakulangira waliwo epanka wagenda e Kampala kati olabye ffe tugenda okusimira mayiti yo lelere ne bakola effujjo eritagambika. Naye abantu aba banaasima we tugenda okuziika mukadde waffe senga batusabye sente, obusiraamu butulagira esente ezo tuzijje mu maali yoona eyafudde. Wakadhalika ne bwe kiba kyetaagisa ekifo tugenda okumuziika nga kyakusasula sente, limbo bagamba limbo yawano okuziikamu kyetaagisa ki sente, tekisoboka kubeerawo nenkowe basasula ate ekyo mbadde sikimanyi. Muganda wafanga nti nenkowe basasula sente, ekyo mbadde sikimanyi. Kakati bwe baba basasula sente bwe bagenda okuziika omufu, era sente baganda baffe abamanyi ba faraidu batugamba nti sente ezinasasula we tugenda okuziika muganda waffe ziteekwa kuva era mu maali ye. Oba emmotoka egenda okumutambuza, omuntu ayinza okufa nga tumwetaagisa emmotoka egenda okumutambuza, wadde si kya busiraamu okutambuza omuntu ne mumujja kuno ne mumutwala e Masaka, ne mutambuza omuntu ne mumujja kuno ne mumutwala erira, mumutwala waako kijja kyabajjajja, kijja kya bujjajja. Olwokutuuka ku kijja we bamututte waliwo abasiraamu waliwo abatali basiraamu, ekyo si kijja kya busiraamu. Basiraamu twalibadde tubaziika kyalibadde kirungi nnyo, abasiraamu ne tubaziika mu kifo ekimu, abasiraamu baziikibwa wamu. Edda abantu bali balowooza nti okuziika mulimbo bunaku, ngero oli agamba bamututte mulimbo ng'omunaku, ate bamutwala omwana wange mulimbo. Ewaffe ettaka gyeriri ebulemeezi la, okuziika mulimbo kyekyobusiraamu, ey'obusiraamu abasiraamu babaziika wamu. Naam, kyova olaba lwaki nkugambye nti tusooka kujjamu binaamukolako ye kennyini, kubanga sitiratuhu fi lhayati wajiba wakadhalika bada mautihi. Lwaki nkugambye nti ebinaakola ku muntu ono okumwambaza, okumunaaza, okumutambuza tubijje mu maali ye, olw'ensonga abamanyi bagamba nti lianna sitratahu fi lhayati wajiba. Omuntu ono okumubikka n'ayambala
natabeera bwerere ngaakyali mulamu kiri wajibu. Buli muntu yenna kiri wajiban sitratu almaut, omuntu okumubikka, omuntu obutatambula bwerere. kyobola nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba la yanzuru rajulu ila aurati rajul, omusajja tatunuuliranga obwerere bwaki bwa musajja munne. Era olaba ne bwe tuba tunaaza mayiti omuntu afudde tetumubikkula bwerere bwe, tetumubikkula ne tumuteeka mu bbanga abada, tumunaaza naye nga kungulu kuliko olugoye ne tunaaliza eno munda, olunaafukiira kungulu amazzi naye nga tumunaaliza munda, kubanga obwerere bwe tebuteekeddwa kubeera mu bbanga. Kati wakadhalika nga bwe kiri nti bwabeera ngaakyali mulamu kiri wajibu okubikka obwerere bwe, nabwakito bwaba afudde kiri wajibu kitukakatako okunoonya ebinaamubikka engoye zaaleme kubeera bwerere. Era obujulizi abamanyi bwe baleeta ku ekyo, anna nabiya sallallahu alaihi wasallama amara, nabbi yalagira bikafni Mus'ab, okuziika sahabi gwe bayita Mus'ab, walladhi saqata fi nnaqa, ne sahabi omulala eyava ku nsolo n'agwa. nabbi yali muhijja nga mu sizoni gye tulimu gyetandise, olunaku luno olwaleero omwezi gwa dhulhajji gutandise. nabbi yali muhijja, omu ku basahabi be yali nabo n'ava ku nsolo n'agwa. nabbi basahaba abababiri Mus'ab ne oyo yava ku nsolo n'agwa, bwe baamala okubanaaza, olwamala okufa nabbi saa sallama amara bitakfinihima, yalagira nti mubazinge bighairi an yasala hal alaihima dayi, nga nabbi tabuuziza nakubuuza abange bano balina amabanja. Kitegeeza okwambaza omuntu engoye zagenderamu ewa Allah kiri wajibu. nabbi so yalisoose kubuuza abaffe balina amabanja, bwe baba balina amabanja akoleki? Basooke basasula amabanja, oluvanyuma bakoleki? Babazinge. Naye nabbi yalagira kusooka kolaki? Kubazinga. Nekitegeeza ki? Nekitegeeza nti okuzinga omuntu mu ngoye ze kiri kitukakatako nga bwolaba bwe kikakata nga abadde akyali muki? Akyali mulamu. Era kyova olaba nga abamanyi bakkiriza omuntu bwabeera afudde ng'alina emmotoka, emmotoka eyo tekkirizibwa kugibwawo. Kasaafa bwati emmotoka eyo tekkirizibwa kugibwawo. Lwaki tegibwawo? Olw'ensonga emmotoka eno kati tekyaliyo naafudde, yafuuse y'abasika balala. Oba mukitegeera? Edduuka lyobadde okoleramu kobe ngaobadde okola ne taatawo wamala okufa tebakukkiriza kuddayo diggula okole. Gwe omwana omwokole, lwaki okola? Tokola. Lwaki tugaana okukola? Olw'okubanga bino ebintu bifuuse byaki? Byabasika. Kati ate gwe okola otya omu? Kati nabwe kityo naye abamanyi baawa olukusa ne bagamba nti okuggyako emmotoka tusobola okugijjawo bwe tuba tutwala mayiti. Ono ayakoze eki? Eyafudde, kubanga ebyo bikola ku ki? Bikola ku ye yennyini. Naye okugijjawo tugende tugikimisa amazzi ag'okufumba piraawo, okugijjawo simanyi tugende tutwale ebirango, okugijjawo simanyi tugende tukole ki? Bano ne senga owenakatanza senga wenakatanza mugende mumunone mujjewo emmotoka, la, tebakukkiriza. Lwaki? Kubanga mautu linsan, okufa kw'omuntu, sabab, nsonga liintiqali tharawati, liintiqali tharawati, ebyobugagga bw'okubeera nga bijjulukuka ila ashkhasi al akharin, nebigenda eri abantu abalala. Ensonga eyokubiri gyetukulembeza nga tunagaba era bintu bya mufu, ekyokubiri kyetukulembeza adduyun, amabanja. Tujjamu amabanja nga tetunagaba bintu bya muntu afudde, tukola kibaita ikhraju duyun, okusooka mu maali ye ne tujjamu amabanja gonna agamubanjibwa. Era olaba Allah tabaraka wa taala owekitiibwa yagamba mu Qur'ani, min ba'di wasiyatin yuswa biha aw dayn. Bino byonna mubikola ebyokugaba emaali abamulekwa, min ba'di wasiyatin, naye nga mumaze okugjamu waswaya. Wasiya jakinyonyola kyekiddako ekyokusatu, aw dayni, obanga musoose kugjamu amabanja. Kati amabanja agabanjibwa omuntu kikulu nnyo, era kyova olaba mu Busiraamu, gezaako muganda wange,
okulaba nti teweewola mabanja okujjako nga waliwo ensonga ey'amaanyi. Gezaako nnyo okulaba nga teweewola okujjako nga waliwo ensonga eyaki ey'amaanyi. Era bw'otunulira mu Qur'ani peegi namba aya yesinga obunene mu Qur'ani, Allah yali ayogera ku bbanja, kikulaga obukulu bwali, n'aliteekako n'abajulizi, n'abakuutira n'obutakumpanya okubeera abeesimbu nga bawandiika. Naye olwaliro neewola gye twewola, ogenda bugenzi wagitwa mpayo miliyoni 2 awo, kanzirukemu katono nkyusekyuseemu, n'omuwa emiliyoni 2 n'oddukamu, ogenze kukyusakyusaamu n'ofa. Agitwala agenda okugamba bampe sente zange ng'abaana bagazitya ziziruwa. Lwaki butateeka tteeka eryo mu nkola? Allah subhanahu wa ta'ala kyava atulagira nti omuntu kati tunagaba bintu byafudde, ekyokubiri tusooka ne tujjamu ki? Amabanja agakola ki? Agamubanjibwa. Era Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nafsul mu'min muallaqun bidainihi hatta yuqda anhu. Nabbi yagamba nti nafsul mu'min, omwoyo gw'omukkiriza, muallaqun bidainihi, gubeera musibe. Ekintu ekiri muallaqu, ekintu kibasibye nga kirengejjerawo mu bbanga. Omwoyo gw'omukkiriza gubeera musibe nga gulengejja, guli awo mu bbanga, amakulu teguyingidde jjana. Bidainihi, olw'ebbanja erikola ki? Eri mubanjibwa. Hatta yuqda anhu, okutuusa ebbanja eryo lwerimusasulibwa. Bwebakyogera lwerimusasulibwa okutuusa lwe balimusasulira. Ebbanja Muhammadi, ebbanja likufuukira ensonga okuba nti omwoyo gwe gukyali muallaq, guli awo, teguli mu jjana ate teguli mu muliro, wabula guli awo. Naye ekifuusa ensonga olw'ebbanja erikola ki? Erikubanjibwa okutuusa lwe wabaawo alikusasulira, oba mu baganda bo, oba mukyalawo, oba maamawo, obaani, tewali kuyingira jjana. Sobola nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ntandika y'obusiraamu bwe baaleetanga omuntu yenna sahabi ng'alina ebbanja limubanjibwa, Nabbi yabagambanga nti sallu ala sahibikum, musalire muki? Munnamu. Okutuusa lwe baggulawo Khaybara mu mwaka ogw'omusanvu, obusiraamu ne bugaziwa ne Nabbi n'afuna essente. Nabbi bwe baaleetanga omuntu yenna ng'afudde omusiraamu ng'alina ebbanja, ng'aga nti ebbanja lye kati nze nino disasula. Kikulaga obukulu bw'ebbanja. Omuntu nga tetunagaba bya busika bwe, tetunagaba maali ye, tusooka ne tujjamu amabanja gonna agamubanjibwa. Kagabeere ng'amabanja ago gagenda kumalawo ebyobugagga byonna. Ffe tetufaayo. Musajja afudde alese miliyoni 5, tugenza okutunuulira nga waliwo amubanja 2, waliwo amubanja 3, waliwo n'amubanja akakadde, alese 5 ate bamubanja 6. Kati abamanyi ekyo bakiyingiramu ne bagamba nti bwe zibeera nga amabanja ge gasusa obungi, tukola mukasama, tubagabanyiza okusinziira buli omu obuzito bw'ebbanja lyabanja. Sente ezo tuzigabanya, naye buli omu ne tumutemera okusinziira ku bbanja lyabanja, naye buli omu ne tuba nga tumuwaddeko. Naye lino ebbanja era sente tuzigaba nga twasoose kujjamu bimunaaza, ne bwe mujjamu mubanja miliyoni 6, naye nga esente tukyetaaga ez'abamunaaza n'abamuziika n'abamutambuza n'ekyezo tusooka zijjamu. Ekyo kyo twakimaze. Ekyokubiri ntujjamu amabanja. Amabanja gawulwamu emirundi 2. Mulimu amabanja aga Allah subhanahu wa ta'ala, nga Allah jalla wala yakubanja, gamba nga bbanja ki? Bbanja ki? Zaka. Essola tugijjamu tutya? Essola tugijjamu. Nabbi yagaana okusaalira omuntu yenna, omutasaaliranga omuntu yenna. Naye ebbanja ki? Zaka. Ekisooka, olaba obukulu bwa zaka. Omuntu waba abali tawa zaka mu maali ye nga tunagaba byalese ng'afudde, tusooka ne tujjamu zaka. Ne bweba zaka eneemalawo sente zonna, tujjamu zaka mu maali ye, tusooka ne tugigaba. Ebbanja eryokubiri eki? Hijja. Omusajja abadde alina sente, yatuuka okukola hijja,
natuuka okuba nti afudde takolanga hijja, mu sente ze tujjamu ezinakola hijja netufuna omuntu mu famire ye eyakolako hijja, mu famire ye oba mubaana be oba eyakolako hijja, netumuwa sente ezo nagenda namukolaki, namukolera hijja. mu baana be bwe baba tebakolangako hijja, awo baba tebajja mumukolera, awo tuba tujja kgenda ku muntu omulala, ne bwana basi wa luganda lwe tumuwe sente ezo agenda akolere haji hijja, ebbanja eryo liveewo. Waliwo sheekhe waffe yali atusomesa natunyumiza ku musajja. Omusajja yali mugagga muzibu nga ayina esente nzibu, nga emotoka bagamba nti avuga kanamba nga Haji Kisitu akanamba kaliwo kavuga, kanamba kajja kavuga nga bamuwaana. Kakano Allah subhanahu wa ta'ala namugerera nafa. Bwamala okufa ne bagaba ebyobugagga bwe. Seka yatubuulira omwana yasembayo okufuna esente nga yafuna esente zaali empitirivu, eyasembangayo okufuna entono. Naye bwe baamala okugaba esente ezo, abaana ne babayita ne babagamba nti taata wamwe abadde takolanga hijja, tubasaba buli mwana aleeteeku sente tukolere mukadde wammwe ki hijja. Abaana bonna balinga abaateesa, buli omu naga nti muzeeyi yali mukola hijja ye nga mulamu, kati ffe Allah atuwadde riziki, aye ffe tudde riziki yaffe tugiweemu mu hijja, hijja yangeri kyeryo. Abaana bonna ne bagaana bonna, la ilaha illallah. Eyo fitina, eyo bala, Allah yakimuwanga bala okuba nti yalema okukola hijja nga akyali mulamu. Abaana bonna bagana ne baga nti Mungu okufa kwe kwono Mungu atugabudde riziki, aye ffe tudde riziki tugiddize omufu bamuwe sente. Ne baga nti tusobola kuwa maiti sente, ne bagaanira ddala mufu tebamuwa sente. Bambi musajja wattu bagamba nti Sheikh Awelatumiza yatugamba nti omu ku bakyala be bambi yali omuto nga mugole nga wayiseewo akabanga, yeyeresa n'okweresa naga nti kale nze kasente kembadde ninawo nzikiriza kampeeyo bamukolere ki hijja. naye omuli ekyo nga bagamba omwami oyo n'abakyala be yali tabatambuza mu motoka ye, nga tebatula mu motoka ye, balinya kagaali, mulinye kagaali mugende musaale, motoka yange mugirinyamu muti subhanallah. Bwafa nga tebasobola namukolera hijja. So abamanyi amabanja bagawulamu emirundi ebiri, waliwo amabanja aga Allah, waliwo n'amabanja ag'abantu. Ebbanja erya Allah nga twogedde zaka ne hijja. Kati waliwo amabanja ag'abantu, bwe tuba tuli mu shariya nga yeramula, waliwo ebbanja oyinza okuba watta omuntu, kati ogenda okufa nga babadde bakyakubanja okusasulira omuntu oli gwewakola ki, gwewatta. Ezo sente tusooka kuzijjamu netukola ki, netusasula ki, ebbanja erikubanjibwa. Oba waliwo dainun birahan, waliwo ekintu kyewakisinga, olina ekintu kyewakisinga. Nga muganda waffe ono wa Thuraya ayinza okuba alina kamera oba ekitaala kye olwaliro takirese nga yakisinga awantu, kati ekitaala kye agenda Allah subhanahu wa ta'ala okumujjulula ngaekitaala kiriwani, kiri wakivubuka. Kati tugamba emaali ya Thuraya gyalese mulimu ki, ekiki ekitaala. Kati tetugabanga ekitaala ekyo tetunakijja wakivubuka, tukwata mu sente z'omufu netugenda tusasula ki, ekitaala ky'omusajja netusooka netukola ki, netukikomyawo. Oba ayinza okuba yasinga poloti, nga poloti gyeri, oba poloti yagigulako kitundu, entegeera, poloti yagigulako kitundu, ekitundu nekisigalayo. Kati abasika tusobola obbaga nti tusooke tusasule poloti yeekole ki, ekomewo ebeere yaffe, then oluvannyuma tulabe ekyokola. So amabanja gawulwamu emiteeko ebiri, amabanja ga Allah n'amabanja g'abantu. Abamanyi ne baawukanawa, tusooka amabanja ki? Imaamu Shafii rahimahullahu ta'ala yagamba tusooka amabanja ga Allah. Olwa hadisi gyastadalla naye obujulizi bwe, agamba nti omukyala yajja eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti ya Rasulallah, maama wange yafa naye yali yeetemye nadhiri okukola hijja, oba riwaya zaawukana, naye abaffe ngende mukolere hijja
nabbi yamugamba nti faqdi fallahu ahaqu bilqada, sasula. Allah ye mutuufu yakakatibwako okusasulibwa, Allah ye mutuufu wokusasula okusinga ebirala byonna. Sooka oliwo ebbanja lya Allah. Riwaya nabaga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yamubuuza nti afara'ayta, olaba otya law kana ala ummika dain, senga maama wabadde ayina ebbanja nga limubanjibwa lya muntu mulala, akunta qadhiya, obadde wakulisasula? Namuga nti mbadde wakulisasula. Nabbi namuga nti faqdi, nawe ekityo hijja maama wo gye yali yeyamye okukola, genda okoleki ogimusasule ebbanja lya Allah. Allah ye mutuufu w'okusasulibwa okusinga ebirala. Kati Imamu Shafii yagamba nti ebbanja ly'omuntu, omuntu bw'oba ofudde nga tundagala byabugagga bwo, tusooka bbanja lyani? Lya Allah, nga hijja ne zaka. So nga ate abamanya abala jumhurul ulama, Imamu Maliki, Imamu Ahmad, Imamu Abi Hanifa, bo baga nti la, tusooka bbanja lya muntu. Olwaliro tutunulya ebyobugagga by'omuntu, myezi 10 zalese, myezi 10 zimala okukola hijja, ate ne haji twaha amubanja myezi 10. Kati jumhurul ulama, majority babamanyi baga nti tusooka bbanja lyani? Lya haji ki? Twaha. Lwaki? Olwokubanga ebbanja ly'omuntu mabniyun ala almusaha, oba muyita mushaha, lizimbiddwa ku mulugube. Nyini lyasaba, nyini lyakola ki? Yeetaaga libanja. Wa dainullah mabniyu ala almusamaha, ate ebbanja lya Allah lyo lizimbiddwa ku kusonyiwa. Allah ayinza okukola ki? Allah ayinza okumusonyiwa. Naye ebbanja ly'omuntu lizimbiddwa ku ki? Mushaha, mulugube. Yakola ki? Yeetaaga sente ze, oteekwa kumusasula, oyagala toyagala. Nolwekyo abamanyi bagamba nga tunagaba maali ya muntu aba afudde, ekisooka tujjemu ki? Ebinaamukolako. Okola ki? Mu kumuziika, okumunaaza, okumutambuza n'ebirala. Abaffe nga tulabyemu kufumba mmere abantu gye banaalya, abantu beetaavu okulya, nga tetulabyemu kufumba mmere. Ekyokufumba emmere bakijjawa? Okufumba emmere kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallama Jaafar bwe yafa yagamba nti isna li ali Jaafari ta'aman, isna li ali Jaafari ta'aman, abantu ba Jaafari mubategekere emmere, mubakolere emmere. Kitegeeza ffe abazze, ffe tukolera bali abafiiriddwa emmere, kubanga bafunye ekibatawaanya, bali bize, baba tebakyasobola kututegekera byakufumba na mmere. Ffe tubafumbira. Era waliwo yambuuza nti kati ebyaffe tulina saako muno mukabi, ffe tujja netufumba, waliwo obuzibu oba tewali buzibu? Saako oziraba bwenfiirwa bali bakola ki? Bajja ne bafumba ewange. Ndowooza kiyinza okuba kyagala okufaananamu kifaanana ne hadithi eyo. Oba oli afiiriddwa nga ffe tukuŋŋaana nga ffe tujja kutukola ki? Nga tumufumbira. Abaffe emmere eyo tulya oba tetulya, aga masala malala ati tujja gasobola essaawa eno. Ekyokusatu tunagaba maali ya muntu bakiyita alwasaya. Allah kyaga nti min baadi wasiyatin yuswa biha aw daini. Tusooka ne tujjamu amabanja oba ebiraamo. Kati wano mu aya eyo mbadde ngisoma, Allah yasooka biraamu. Ate nze bwe mbadde nyinyonyola ngambye nsoosezza ki? Banja. Oba mubitegeera? Nsoosezza ebinaakola ku kumuziika, nenzizaako ki? Ebbanja. Ekyokusatu neŋŋamba nti ebintu byeyagaba oba ebiraamu. Lwaki nsoosezza bbanja ng'ate Allah yasoosa biraamu? Ekyokuddamu bwangu obwa kitala bamanyi bonna beegatta ne bagamba nti olw'okubanga ebbanja lahu mutwalib, lirinako alibanja. Tuli ffenna liriko alibanja. Naye aliwaswaya bino ebintu byalaama nti gundi mumuwanga kino wembanga nfudde, bisobola okukolebwa, bisobola obutakolebwa. So tewali akola ki? Abibanja. Naye lino ebbanja libanjibwa. Bino byembadde ntegeeza nti tusooka ne tujjamu ebiraamu byalaama. Sitegeeza ekiraamu kino kyemumanyi abasinga muyina ekiraamu kyemumanyi ekyokutuulaawo n'owandiika nze gundi, tabani we gundi, nazaalibwa gundi, neddira muziro gundi, nina abaana bwe bati, nina ebyobugagga bwe biti, bwe mbanga nfudde hagitwawo etasembera ku mayiti yange, n'ogamba mulirwano yabaana
baana bange mukimanyi mudawana tubale tumuwalana empalana mujongere mumaaso temulinyanga mu lujja lwabwe famire tugiwalana ebyo ebirambo ebyo kyobola ekiraamo kyonna ekifu obusiraamu bwakigaana. Allah subhanahu wa ta'ala nti faman khafa min musin janafan au ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi. Omuntu yenna ajja natunula mu ddaami nalabanga ono eyalaama yaleka ayonoonye nalongoosa, Allah agatavunamu. Osobola okulaba mukaddewo nga yaleka alaamye ekiraamo kifu ngaekyo, temulinyanga mu lujja lwa Haji Twaha. Haji Muhammad okiwulidde, Muhammad kimuli tolinyanga ewa Twaha. Ekyo empalana tulina egenderera paka Allah lwali tujjulula aketugwewo naye temulinyanga omusajja oli. Kati ekyo tukisazaamu n'ebiraamo ebifaanagana nga byenabagamba wiiki ewedde oba nakyogera wano. Nabagamba nti omuntu asobola okuba nti kivubuka alina amaka abiri, naga nti abaana b'e Masaka mugabananga bye Masaka ne maama wammwe, n'ab'e Muyenga mugabananga bye Muyenga n'abaana bammwe. Ekyo bwe tukisingana tetukikkiriza. Lwaki tetukikkiriza? Olw'obuzibu bw'oba otuleetedde nti bwe naagendeyo mu maaso ndoza ku musomo gunaddako ngenda babuulira emigabo Allah gye yagaba omukaaga. Kati gwe bw'otugamba nti tugende e Masaka tugabe omukyala tumuwe n'abaana be, kitegeeza tugenda tuteekayo e Masaka 1/8, tujje n'e Muyenga tuteekeyo 1/8, tugenda tuba tutaddemu emigabo ekyomunaana emirundi egi. Ng'ate Allah abakyala bonna b'olina oba 3 oba 4 yabawa omugabo ogwo. Kati oba otukozesezza ensobi ogende Masaka tuteekeyo 1/8, tujje n'e Muyenga tuteekeyo 1/8, eyo nsobi tetugikkiriza. Abafarayo tetugikkiriza. Abakyala bo bonna tulina kubagabanya kyolese, bonna abasatu, ali e Muyenga n'ali e Luweero n'ali e Bukomansimbi, bonna tulina kubaleeta ne tubawa 1/8 mu maali yo yonna nga tugigasse ey'e Bukomansimbi n'ey'e Luweero n'ey'e Muyenga. Ate mulimu n'obulyaza amaanya. Bwe tunuulira akabanja kammwe ak'e Bukomansimbi kagula emiliyoni mmeka? Kagula emiliyoni 5 muganda waffe bwagambye. Kati ate e Muyenga poloti just 140 meka? 250 bulunaana. Kati oyagala omukyalo ow'e Masaka agabane miliyoni 5 neki n'abaana be, ow'e Muyenga alina akaana kamu yagabana olunaana. Tulaba obulyaza amaanya. Kati embeera eyinza otuleetera okuba nti tujja kukkiriza kiraamu kifaanaganako bwe kityo. Ekirala nti ebiraamo bino byenjogerako ebisooka okugibwamu mu maali y'omuntu nga tetunaba gigaba, bye bintu by'aba yagaba nga mulamu naye nga tebisusse 1/3. Oba mukitegedde? Nze sitegeeza bino byewawandiika mbugundi negundi ebisi byentegeeza, wabula ekiraamo kyovolaba Imaamu Shawkani ne Imaamu Nawawi ne Abdul Barri bagamba nti waswaya zino ezaali zogerwako mu Qur'ani ne mu hadisi ya Saad ibn Abi Waqas ne mu hadisi ya Abdullah ibn Umar zawulwamu emirundi 2. Waliwo eziri wajibu nga kyo kyatteeka nga ki? Omuntu ofudde n'ogamba nti nina emizigo 8 naye omuzigo gumu baguwanga omuzikiti gw'oku Siddiqi. Ekyo kiri wajibu omuntu ono akigabye okubeera nga akola ki? Akiwandiika. Ekyo ateekwa buteekwa okukiwandiika. Era naffe bwe tujja tutunuulira omuzigo guno gwe yagaba gwenkana ki? Bwe tugulaba nga tegususse 1/3 nga tugujjako nga tuguwaki? Atuguwa omuzikiti. Oba ayinza okubeera ng'ayina pikipiki ziri 10 n'agamba pikipiki bwenfa nga pikipiki 30 muzijjako ne muzigabiranga abantu ne bazikozesa. Abaffe pikipiki 30 ku 10 ziba zisusse 1/3 oba ziba tezisusse? Ziba zisusse? Ziba tezikoze eki? Ziba tezisusse. Mu bufunze pikipiki ezo 30 tuzijjako ne tukola ki? Ne tuzigabira abantu, oluvannyuma ne tugaba emiliyoni 7 eziba zikoze eki? Oba pikipiki 7 eziba zisigaddewo. Kati ebyo Allah bye yali alagira nti tusooka kubijjawo nga tetunnagaba mu maali ya muntu, bye yalaama ne bye yagaba. Wabule
enaama eyo naye ate egwana okuterezaamu, waliwo abagisobya. Abamu batera okugamba nti omwana wange Muhammadi bwe mbanga nfudde ku maali yange bamuwangako 1/3. Ekyo kirala Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna allaha qad aata likulli dhi haqqin haqqahu, buli alina omugabo mu maali y'omufu Allah yamuwa omugabo gwe. Fala wasiyata lilwarithi, n'olwekyo omusikaawo agenda okusikira ali mu basikaabo ate toddayo n'omulambira kintu ki kirala. Wabula bye wamuwanga mulamu ebyo byosobola okubyogera n'ogamba nti ekibanja kyemulago n'ekyegindi ebyo nabiwa Muhammadi nga mulamu, era ne bw'oba wabimuwa mulamu bwe tutuuka okugaba bino byoleseewo tumuwa. Lwaki? Kubanga kiri wamuwa wamuwa mulamu, tetukiyingiza mu bino. Omwana gwowadde ekintu kyonna nga mulamu tetumumma, kubanga liwo yaŋŋamba nti taata waabwe yaleka yiikazi 11 naye waliwo abaana abaweebwako yiikazi 3 newasigala 7. Kati ate abaana abasigala basoma mu 10 ne bali abaana abaweebwa tuddemu tubawe ku zino, bw'aba yabawanga mulamu era tuddamu netukola ki netubawa. Ekirala Saad ibn Abi Waqas ku nsonga ey'obujulizi, Saad ibn Abi Waqas radiyallahu anhuma oba anhu yalwala. Bwe yali nga mulwadde Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agenda okumulambula, n'agenda ne basahaba abalala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam Saad ibn Abi Waqas n'amugamba nti ya Rasulallah ana dhu maalin, nabbi nze nina essente, ndi musajja alina ki ekyo. Ndabamanyi bajjamu nti muntu bwoba olinawo koolina kirungi okweyogerako. Emotoka yaffe emotoka yaffe notoberawo kwekweka bwekwesi buli dakiika. Emotoka yaffe alhamdulillah. Saadi yamugamba nti ana dhu maali, nze ndi musajja alina essente, wala yarithuni illa ibnati hafi, naye bwe ntunula muteri agenda kunsikira okugjako omwana wange ono ow'obuwala. Yalina omwana w'omuwala. Afa atasaddaku bithuluthai maali, nabbi 2/3 ebyesente zange mbisaddaake. Yali amugamba kusaddaaka mmekolowozaawo katugereze ku million 10. Amugamba nabbi oba 9 kyekijja okwanguwa amangu 9. Saadi abuuza nabbi ti 2/3 ebyemaali yange mbisaddaake, lowooza yali amugamba kusaddaaka mmeka? 6. Kubanga bye 2 ebyokusatu twawulamu asatu netujjako bino 2 netugamba nti bye 2 ebyokusatu. Kati amugamba nti 2/3 mbisaddaake, nabbi namugamba nti la, tokola ki tobisadda. Namugamba nti fashatru ya Rasulallah, fashatru nabbi nsaddaake haafu. Olwazze ku mmeka? Ku 9 ze mmeka? 45. Nsaddaake 45. Nabbi namugamba la. Namugamba nti fathuluthu, nabbi nsaddaake 1/3. Olwoze mmeka? Ameka? 3. Nabbi namugamba nti fathuluthu wa thuluthu kathira, kale saddaaka 1/3 naye n'ekimu ekyokusatu kingi. Oluvannyuma namugamba nti innaka intadhara warathataka agniya, okuleka abaana bo nga bagagga khairun, kyekisinga obulungi min antadharahum alatan, okusinga okubaleka nga baavu. Yatakaffafuuna nnansa, bagenda basabiriza ki abantu. Okuleka abaana bo ngaolinako obalekedde akasente, obalekeddewo riziki, kyekirungi okusinga okuleka abaana nga bagenda basabiriza. Ne bagamba nti abo baana baali bagundi kwanu gwange Muhammad Serunyiko, abo baali baana ba Muhammad. Okubalekerawo akantu ke kalungi, kyekisinga obulungi okusinga okubaleka nga baavu. Eyo hadisi etulaga ki? Nti omuntu bw'oba ogaba ku maali yo ng'okyali mulamu, okkirizibwa ogaba fi hududi thuluthi, nga tosusse 1/3, oteeka okugaba ekitasukka 1/3. Ne bwoba kyekimu okigabye okyali mulamu, oba banakigaba ofudde ng'olese wakiwandiika, kati ekyo ekintu kyo nti mugabanga kyenkana bwe kiti ku maali yange bwe mbanga nfudde. Era abamanyi baktiswadi bagamba nti kirungi nnyo omuntu omugagga okubaako kyagabira abantu ab'ebbali abanaku batalinaako luganda. Kiyamba omugitama ekisooka
omukitama society mwawangalira okuba nti emusabira tyolaba omusajja ekyalina gundi yakimuwa. Ekirala abaana be muyinza obutabaamu amukolera kalungi mbasika abatutte ebyobugagga bwe byonna ujuzi naji nabadde eseeta musiraamu subhanallah nangamba omwana we omulokole omulala yakola essabo kati abo senga baba bagudde ebyobugagga bolowooza kiki bagenda okukolerayo tewali. Naye bwoba ogabidde kasozi la ilaha illallah atakulinaako na luganda oyinza okwesiŋŋaana nga akozesezza esente ezo nosigala ngaokyafunamu ebbanga kasozi lyanamala nga akyali ku nsi ne batabani be nabo ne bazida ne bazikwata nabo ne bazikozesa nosigala ngaofunamu. kyobalaba nti thuluth abamanyi bagikubiriza ogigaba newankubadde basahaba abalala nga Abubakari ne Ali baga nti yalibadde rubu kyalibadde kimu kyakuna ku myonzi 100 omuntu yaligabyeko myonzi 25 nazigabira abantu abebbali batalinaako oluganda lwonna ne basobola ozigaba. Sahabi ayitibwa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma bwe yawulira hadisi eyo nga nabbi akubiriza abantu okubeera nti bawandiika ebiraamo byabwe agamba seebaka nnaku ziwera 2 illa wa wasiyatuhu maktubatun inda teyeebaka nnaku ziwera 2 illa wa wasiyatuhu maktubatun inda okujjako nga eddaame lye eryo lyembadde mbagamba lyali aliwandiise nga alirina. Ekikiraga nti baganda bange omuntu waba afudde tusooka netukola ebintu 3. Ekisooka tujjamu mu maali ye binamukolako okumuziikayo kennyini tebitwetagisa kubisonda muzikiti oba sanda oba motoka eremutwala oba kusasula wetunamuziika tubijja mu maali ye. Ekyokubiri tujjamu ki amabanja agamubanjibwa gonna kagabeere nga gamalawo sente zonna tuziwaayo abasika ne tubagamba ti please emaali eweddewo tewali kemusigaza kubanga amabanja ono gajja muleetera obuzibu gana bategasasuddwa. Ekyokusatu tujjamu ebintu byeyagaba ye nga mulamu kino nakiwa gundi ne tukijjamu naye nga tekisusse kimu kyakusatu. Tugenda kumaliriza oluvannyuma lwa adhaani. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Sallallahu sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabad tuli ku musomo gwaffe gubayita nidhamu al-irth fi al-islam, system y'ebyobusika mu busiraamu etambula etya. Twagadde omusomo tubeere nga tugusomesa biidhinillahi ta'ala oba oliawo tujjewo tukendeeze ku nkayana abantu ze balina mu mayumba gaabwe ng'omusajja afa n'aleka omukyala enkayana ne zitandika okubalukawo wakati w'olusi maama n'abaana balese. Enkayana ezibalukawo oluusi wakati wa abakyala ab'enjawulo n'abaana ab'enjawulo. So nga ate sisitemu y'ebyobusika bwe tuba tuyagadde ogiteeka mu nkola Allah yagitwanguyiza teyeetaaga kubeera nti kusika muguwa kuttiŋŋana ebiri ku TV ku mawulire mu mpapula z'amawulire abantu balwanira bya bugagga naye nga Allah subhanahu wa ta'ala yagaba engabo esinga okubeera ey'amangu nga ate yeey'obwenkanya. Olwekyo olwali tulaba ekitundu kyaffe ekyokubiri ku musomo guno omulundi ogunaddako biidhinillahi ta'ala ku Mande tugenda kutunuulira ekitundu ekyokusatu era mu kusika mu busiraamu tugenda kutunuulira ze bayita shuruutu obulombolombo obugobererwa nga tetunnabagaba. Olwaleero bwe tunali twatandika nababuulira ebireetera okusikira omuntu ebimugaana okusika obukulu bw'obusika. Olwali tulabye byetusooka bye bayita hukuuku almutaallika bitarika ebivunaanyizibwa ku bintu bino omufu byalese nga tetunnaba kugaba kiki ebivunaanwa kweyo emaali ekyalimu tetunnagigaba. Mundi ogunadda kutugenda kutunula shuruutu obulombolombo ba conditions tutunuulire ne arukaanu empagi obusika bw'obusiraamu butambulira ku mpagi ki ezo nazo tujazira mulundi ogunaddako. Wakadhalika era tutunuulire hikam atawarufu biki ebigenderwa Allah bye yagenderera omuntu okubeera nti nfa ate emaali yange Allah yenyini n'agigabira abantu bange. Kiki Allah kyeyagenderera? Waliwo Allah bye yagenderera okuba nti nze nfudde emaali yange n'abaako abantu bagigabira. Olwaleero subhanallah waliwo obuzibu bw'amaanyi ng'era nakikoonako emabega eri abantu abakola bizinesi ne bakyala bammwe mwagatta bizinesi n'omukyala. Olwaleero senga omu ku bafumba ababiri afa mulowooza emaali yegabibwa etya mwagigatta mukolera wamu. Olwaleero muzimbye ennyumba ne mukyalawo mukwano gwange Muhammad Serunyigo oli yaŋŋamba nti hajati musawo
agira namuyambako nasindikamu ku maanyi bw'aba alina aweesibye nga alina byazimba. Kakati obuzibu bugenda kutujjira ffe emaali eno musawo gyasindiseemuko wali ya musawo ya muganda wange Muhammad Serunyiiko oba musawo agimuwadde mwemulanga ebyokusaaga n'ebizibu mu faraid tebabikkiriza kubibireka bwetu oteeka obirambula agikuwadde nagamba nti bino nabikuwera ddala bibyo kola mwami wange oba akuwola ekyo nakyo kirala oba agamba nti kasita bintu byange n'abaana bange kati awo wonna wonna abafaraid tuba twagala okutangaalawo si kulwa omu kubaafa saba Allah abakuume siga nti baffe naye si kulwa omu kubaafa netugenda tukyagala bagenda okasenjala yalizze bino ebintu abitegeerako kati nga nange sibitegeera ngamba nti mutufu ennyumba oba yababiri oba poloti gye bagatta oba ngaate n'omuntu omulala mukyala bakyala bagana bulijjo wallahi temujja bigaba nalayira wallahi temujja bigabayo mubigaba mutya bintu byange bintu twabikoze ne baze so nga ate ebintu byakayanira mulimu abasika batabivaamu taata wa Serunyiiko tavaamu maama wa Serunyiiko tavaamu then tutunuulira abaana neki ne mukyala kati olwaliro oyinza okuga nti bibyo naye nga Allah yawa omukadde maama oba taata ku byobugagga by'omwana we nga teri muntu yenna ayinza mujjamu. So endakika zino banga tuzikozese mu bibuuzo ezisigaddeyo tusaale biidhinillahi taala. Wayinza okuba abaganda baffe abeetaaga okubuuza ku busika mu busiraamu oba oliawo neku ebyo byetusomeseza. Barakallahu fikum. muganda waffe awanise omukono gugwa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tukigerekese muganda waffe kyabuuza kiri mu musomo gw'embagambi gwe tugenda okusoma wiiki eddako, naye mu bufunze kyategeeza nti senga olwaleero nze nfudde nendeka abaana bange, olwaleero baba tebalinagaba bya bugagga bwange, ndese abaana basatu ate omu ku baana nakola ki? Naafa. Kati bagenda okutuuka obigaba ng'omwana haki ye yalibadde yagifuna, naye olwokkerewa okubigaba omwana takoze eki? Tafunye haki ye. Abaffe omwana oyo haki ye mugikola mutya? Mu bufunze bye tugenda okusoma wiiki ejja, naye kyetukola buli muntu yenna eyali omulamu gwe we wafiira tumuwa omugabo gwe. Kati abaana bange abasatu be naleka we nafiira bonna emigabo gyabwe giteekebwawo $3,000,000. Kati ono eyafa $3,000,000 ne tuzikwata ne tuzigabira ate naye abasika be baba balese, bamitegedde tuzigaba omugabo gwa makulu agufuna naye ne tugukwata ate ndugabira ki? Abasika be. Oyinza okulaba ng'oluusi ate afudde naye tannazaala, kati ate omugabo ogwo nga tugukwata nga tugabira bano ababiri baganda be baba balese. Bwaba tewali maama waabwe oba tewali muntu mulala ateekwa kufuna. Naam. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Situla ku ddoboozi. Singa omusajja aleka abaana be tebazala mu mateeka ne bategeera omusomo guno nti tebalina mugabo mu maali ya kitaabu, bampulashalize okuba nti abawa nga bakyali baki balamu, nga bakyali balamu. Embeera eyo obusiraamu bugikkiriza kibuzo kyo nti senga omufu aleka ebyobugagga byalese nga wetubigaba byonna asigala abanjibwa, abaffe kyabanjibwa kiri tukijjawa sobola kukavalinga ebbanja lyabaalese. Naam, barakallahu fik. Muganda waffe abuuza nti senga omuntu azaala ogamba alina abaana be yazaala mu makubo agatali matuufu, naye bwe twali tutandika omusomo nabagamba nti ezimu ku nsonga ezireetera omuntu okusikira munne mulimu annikaahu, okufumbiriganwa. Olwaliro abafumba ababiri buli omu musika wa munne, kaabe nga akuzaddemu abaana kaabe nga takuzaddemu baana, kasita omukyala wamuwasa oyo musikaawo yayingira mu basikaabo. Kati nembagamba tujjamu ekiyinza okulemesa omukyala oyo kusika oba abaana, nikaahu oyinza okuba fasidun au batil, nga wamuwoowa nikaahu nga nfu. Kati obanga wawasa twasiŋŋaana nga wawasa mwannyoko, kati eyo nika tugisazaamu tugamba eyo nika yali nfu. Oba wawasa omuwala nga tomuwooye, oba nga tewaaliwo shuruutu ne arukaani z'okuwasa nga tewaali,
kati omuntu mu bufunze yazaala omwana yenna mu makubo agatali matuufu taliimu olwaliro mu basikaabe era talina kyafuna kubanga omwana oyo bamulagira kusika saidi ya maama we olwokuba tebafumbirwagana mu bufumbo buki obutuufu obafu obwobusiraamu. kati oyo omwana tetulina kitumuwa, alinde maama we waalifa agende agabanewa ewa maama we. naye in case muganda waffe agamba senga abaana abo bagezezaako okuyiiyayiiya ne bakola olukwesikwesi ne balumba taata waabwe ngaakyali mulamu, ono yabazaala mu makubo amakyamu, ne mugaa nti muzeeyi baako byotuwa n'abawa, bw'aba alina byabawadde aba abawadde ngaomusiraamu boowa omuntu omulala yenna gwe tolinaako luganda, era byabawadde tetubibajjaako, tubibalekera bibeera byabwe, naye bwamala okufa tetubawa kintu kyonna. Ekirala kyayongeddeko muganda waffe, omuntu singa asigadde abanjibwa tugabye ebyobugagga bye naye asigadde abanjibwa, kitegedde tubigabye mu ngeri ki? Kubanga okugjako nga tusoose ne tujjako ebinaamukolako mu kumuziika, sente n'amabanja ne ziggwawo. Ate abanjibwawo tukola tutya mu bufunze nti abantu bebayita aswaba, baliwo bebayita aswaba abamwinako oluganda, bano abafuna diyaye waaba afudde nga taata we omuto, omwana we, abo betulagira ne bakuŋŋaanya sente ne basasula ki ebbanja eri mubanjibwa. bwe kiba kiganyi ne tugenda ku booluganda abaddako, bwe kiba tekisobose ne tugenda mu bait maali muslimina ne tujjayo sente ezo wa imaamu oba ewaani ne tumusasulira ebbanja eryo. wallahu taala alam. fikum barakallah. muganda waffe wuli abuuza. naam. alaikum salam warahmatullah. mu bufunze omukyala yenna asobola okuba nga tannafa nafumbirwa abasajja abasoba mu basatu, tekisoboka? ekiwaliwo ne sahabiya yakikola. mukyala Abubakari yamuwasaako, ne Ali namuwasaako, nani omulala we yamuwasaako, oba Umar oba Uthman, bamuwasaako bonna. So omukyala bw'aba yazaala abaana ewalala, najja nawalala nazaalayo, ne wano nazaalawo ewuwo, kati omukyala oyo bw'afa ffe tubala abaana balese nga tetutunuulidde bali wa musajja ki. bano beyazaala ewuwo tubabala nti baana be, ne beyazaala ewooli tubabala nti baana be, ne beyazaala ewooli bonna baana be, okugjako ataali musiraamu gwokonyeeko oye tumugjamu olwokuba si musiraamu. twayogera ku bimu ku bigaana omuntu okusikira munne, mulimu ikhtilaafu ddiini, okwawukanya eddiini. bw'aba mulokole yalokoka yava mu busiraamu yakola essabo, oyo tetumuwa. kati bano abaana abasigadde bonna babeera baana nga balina oluganda olubagatta luganda lwa maama, bonna baganda balina oluganda ku maama. kati abo bonna tubawa omugabo gwabwe nga tetutunuulidde bino ebyobugagga omu ku baana ye yabikola n'abiwa maama oba bbaawe ye yabimuwa. ebyo tetubitunuulira, fe tutunuulira wabiwa maama wo nti afudde bya maama baasi, nga ne bali abalala tubaleeta nga bakolaki nga bagabana ku bya maama gwe biwamuwa. oba kitegedde? naam, barakallahu fikum. ndowooza tusembye abo babiri tusaale biidhnillahi taala. naam. alaikum salam warahmatullah. naam, barakallahu fikum. muganda waffe ayogedde ku nsonga gye tuzitwogerako emirundi mingi. bannange obusiraamu bukukkiriza okugaba ekintu kyo ngaokyali mulamu, tewali akugaana kugaba kintu kyo kyonna ngaokyali mulamu, naye oluvannyuma lw'okufaako
togeza notuwa mateeka ku kintu kyetugenda okugaba ffe kyetunagaba abafaraidi totuwaako mateeka. Baana bange mugabane ettaka eri Masaka naye tewabangako akolaki atunda. Ekyo tetukikkiriza. Gosinzire mu Kabuli otuwa ebiragiro. Okufaako kwafuuka ensonga ey'okuba nti bino ebintu tebikyali bibyo byaki by'abantu balala. Nolwekyo bw'oba oyagadde okuwa mukyalawo ennyumba n'abaana bo ogibawanga balamu, tukkiriza ne tugibawa naffe ne tubagamba nti ennyumba yammwe tuli ffenna. Era ekyo kitwetaagisa nakugaba ate biwakolaki biwagaba edda. Bwe tujja ne tusinga nti wabaddewo ennyumba ekirambo kyeyawanika kitugamba nti yagigaba nga mulamu, tetuddamu gigaba gwakubiri. Naye okugamba nti tebatunda okukaba kagala kutereeza bo batuule bokka bateese balabe omwajjako ebbaati oba omwajjako kasolya oba omwajjako nsonda bo basalewo bakole kibana abagala ennyumba yaabwe. Naye okubatikangakanga nga bwotiisatiisa oli mu Kabuli, ebyo tebiyinza kuyamba mu Busiraamu, tebitukolera bulungi. Naam, alaikum salaamu warahmatullah. Naam, naam, barakallahu fik. Tusembeyo Muhammad ono muganda waffe abuuza tubuulize ddala Muhammad ekyo tugende nakyo lumu tusaale. Alaikum salaamu warahmatullah. Naam, barakallahu fikum. Muganda waffe oli abuuza nti omuntu afudde n'aleka abaana akatugeza afudde n'aleka abawala babiri n'omulenzi omu, abaffe emaali bafuna kyenkanyi. Ebyo tugenda biraba nga tutuuse ku migabo, waliwo emigabo Allah gye yagaba tugenda biraba, naye mu bufunze tebafuna kyekimu. Omulenzi afuna 2, omuwala afuna 1. Senga oba olese Allah yaga nti lidhakari mithlu hadhi lunhayaini. Katugeze senga oba ofudde n'oleka $3,000,000 ng'olese abaana 2, omu muwala omu mulenzi, omuwala tumuwaako 1, omulenzi ne tumuwa $2,000,000. Muganda waffe Sserunyiga abuuza jjajja waabwe senga yafa n'aleka abaana, emaali ate ne bagisikiza omuntu omu, nga bwe twayogera nti sisitemu y'okusika mu Busiraamu eyawukana ne sisitemu y'okusika mu Buganda. Abaganda bo balonda omuntu omu bamuga nti eyo musika, ebyo bibye, emaali ye, ekiralo kya musika, ente ya musika, ebyo byonna bya kibirige. Kijja kitya? Buli kibaleeta kya kibirige, emmotoka ya kibirige ye musika, ekiralo kya kibirige ye musika, ettaka lya kibirige ye musika, wakufu ya kibirige ye musika. Kati ekyo bwe tujja tugaa ti nedda obwo bulyaza amaanyi, si bwe bityo bwe bibe waffe mu Busiraamu. Kati kye tukola bwe baba bagiwa omusika tujja ne tumunyonyola nti sisitemu y'okusika mu Busiraamu yagamba nti emaali si yoyo wekka. Era ekyawula okusika kwaffe okw'Obusiraamu, omusika talina kyankizo kyafuna ku banne. Lwaki? Kubanga emaali yaffe ey'Obusiraamu Allah yagigaba. Kati bwe tunamuwa ekyenkizo tukijjewa. N'olwekyo tumugamba nti ogabana nga banno bwe bagabana. Gwe bakumekume nabbakulembera nakine ebyobusika Allah yabigaba. N'olwekyo kusaawa tugenda tumugamba bwagaana abagudde mu aya inna alladhina yaakuluna amwala alyatama dhulman innama yaakuluna fi butunihim naara wa sayaslawna sa'ira. Abagudde mu dhambi ero ddene, abalidde mu sa'ira, aba agenda kubeera ng'abonerezebwa na ebibonerezo ebirala bingi ebigwa okulabula kungi. Nabagamba njagenda nkukoonako okuli mu ayati bwe tunaba tutuuse okuvunula, waliwo olunaku tugenda okujja tugenda kuvunula ayati ezo zokka ezikwata ku byobusika, tuzivunule zokka peegi eyo namba tusobole okufuna ebyobusika n'emiteeko n'ebigabo. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.